nga tutandikiddeko mu kibuga Kampala ensonga zonna nga bwe ziri okutegeka ekivulu mu kibuga Kampala wakati mu kibuga Kampala akadde kano oyinza okusanga obuzibu obw'enjawulo olw'ensonga nti ensonga za Bitex ne bwe twogera akadde kano omukulu wa Bitex emisango gikyagenda mu maaso naye nga press conference olunaku eyabaddeyo poliisi esobodde okuba ate ng'akkiriza ekivulu ky'omuyimbi gwe bayita Spice Diana basobodde okuba ate bawadde clearance esooka ku lwokuna yegenda okuba ate ng'esembayo naye nga poliisi erina amateeka gesobodde okuba ate ng'eyisa buli muyimbi buli muntu yenna agenda okuba ate ng'ayingira ekivulu bagenda kuba ate nga bamukebera bamukolako saaki wabula nga ekivulu kino Spice Diana kimukubye nnyo wala olw'ensonga nti abaana abato babaganye ate nga Spice abadde asuubira nti abaana ayinza okuba ate ng'afunamu mu nsonga eyo naye nga abaana abato baganiddwa mu kivulu ekya Spice Diana olw'ensonga nti ebyali ku Freedom City abaana bangi nnyo abakafiiramu ebitaali byangu kati bagambye nti gwe omuzadde n'omwana ensonga zigenda kuba bwe zitiwulira zana abategesi nti mwalaba ku kyali mu Freedom City abazadde bwe bajja okulaba fireworks n'abaana baabwe ekintu ndowooza ekibadde kijja kibeerawo nga batandika omwaka naye tewali yeeteekera buzibu kubeerawo era tukanyiza n'abategesi nti abaana basigale ewaka kuba ekivulu kino kiggwa ssaawa 6 okusinziira ku clearance gye bafunye mu KCCA ate tukimanyi bulungi nti muyimbi nga ye Spice Diana ayimbira abaana abato ayimbira abantu abakuzeemu ku myaka n'abantu abakulu so music ye teyandibadde mu byeri baana naye tukiraba nti obudde bwe bawadde ekivulu okuggwa omwana talina kuba nti ali bwere natukuutira abazadde kumakinga sure abaana baabwe tebajja ku kivulu kino nti security eri bulindaala okumakinga sure nti oyo yenna kuba tetugenda kusaba national ID ng'oyingira ekifo kino oba ID oyo yenna anaalabika ku maaso nti muto ajja bba agaanibwa okuyingira. Of course wali abaana ba myaka 14 12 ng'alinga owabiri naye oyo yenna gwe tunaalaba nti muto ajja bba takkirizibwa kuyingira kivulu kino. So eyo warning gye tuwadde abazadde n'abaana abaagala okwenyigira kivulu kino okwewala ebyaliwo emabega. Ekivulu kya Spice Diana amateeka mangi nnyo ku lw'ensonga nti security egenda kubeera y'amaanyi nnyo naye nga meeting esembayo ejja kubeera ya Thursday okuba nga tukakasa ebyo byonna ebyogeddwako olunaku olwaleero nti bituukiriziddwa eri abategesi so tujja bba tubategeeza ebisingako we wanaabeerawo obusobozi olunaku olwokutaano naye nga bo clearance ezi zonna bazirina kyetutegedde okuva mu KCCA n'ebitongole ebirala nga kwotadde ne poliisi era ng'obukumi tuli beetegefu bubawa nga tuli ne ttiimu zaffe okuva mu counter terrorism ttiimu okuva mu 99 police military police tulina mujjalaba abamagye nabo nga tukola nabo okuwa obukuumi eri abantu. Ensonga z'ekivulu kya Spice Diana ku lunaku olwokutaano bategeeza nti babawunsa bayingiramu obubbi bagambye nti babawunsa bagenda beekengera olw'ensonga nti waliwo babawunsa abali ku kivulu ky'Edikenzo ate nga babba abantu wulira poliisi egamba nti babawunsa bagenda kusooka beekenneenya nga tebannabakkiriza kgenda ku kivulu kino. Tukanyiza nti tuzze tufuna obuzibu mu babawunsa era ng'ekivulu ekyasemba okutegekebwa ekkololo kyaliko obuzibu bw'amaanyi ekivulu ekya muyimbi Edikenzo nti babawunsa abamu abaleetebwa okuba nti bakuuma abantu ate be baafuuka abanyaguluzi so tukanyiza okuba nti babawunsa abo baveetingibwa bulungi oyo yenna agenda okuba nti ayambako poliisi mu kivulu kino n'ekirala kye tukanyizaako kyekyokuba nti buli ayingira mu kivulu kino oba muyimbi alina okuba nti naakeberebwa. Tufuna obuzibu nti abayimbi bajja n'abantu ne baleewa security yaffe obuzibu mu kubakebera so buli muyimbi agenda okuba nti noyenyigira mu kivulu kino buli VIP agenda okwenyigira mu kulaba ekivulu
alina okukkiriza okuba nti nno akeberebwa. z'ensonga ezigenda okubeera ku kivulu kya Spice Diana kisookedde ddala nga abategesi bakyatidde okutegeka mu kibuga Kampala olw'ensonga nti ezabitex zibadde tezinnaggwa oba oli awo akadde kano bapromota bafunyemu ku ssanyu abaali bamanyi nti ebivulu bayinza obiyimirizaako mu kibuga Kampala olw'ensonga ezo bategeeza nti balina okuteekawo byonna ebitaali ku Freedom City okuliza ambulensi zonna zirina okubaawo ku kivulu. So tukagiza ambulensi zirina okubeerawo nga zimala bulungi okusinziira ku nnamba gye tunaba tusuubira eri abategesi. Fire brigade erina okubeerawo okulaba nti nno abategesi balina eddwaliro lye beesize okuyinza okwevacuatingira abalwadde eriri okumpi. Ekyo nakyo kirino tukikanyizaako okuba nti bajja bakitutegeeza. Tukitegedde nti omuyimbi omu ye yalangiddwa, so tetugenda beera na buvuyo bwonna nti omuyimbi ono tazze bamulanze. Abalala abanaaba bazze ne balabika agwo gujja bba mukisa ku lunaku olwo. So abo yenna agenda okwenyigira mu kulaba abayimbi tojja ng'olowooza waliyo abayimbi abalala muyimbi omu gwe tumanyi. Abanajja ne balabikako gujja bba mukisa nti baleese omuyimbi omulala, si kujja nti olw'okubona omuyimbi tayimbye otandika okukanyuga entebe oba okuzimenya. Ebyo tebijja kukkirizibwa.